mutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka Mukwana tula ku Delta TV nkwaniriza nnyo olunaku lwaleero tuzze wano mu maka ga omwami n'omukyala Basalongo Kabugo bano be bakola embaga ne baleeta helicopter abantu b'emukono bakyajogerako mpaka kati nziza okubalabako yenze Sharita kodi abeno kale dia anaye oba ntandikirewa bannange Nalongo ngasanyisokola kale dia kale mukwano kale bambi waliwo bano besiraba sebagamba bo sibawadde haga nsanyusa okubalaba ono ye bebi kale sebo banaye Nalongo nga munyumye Soko sembere wano mama figa cheche chukako okitegedde ngudda buzzi buto banenga munyumye muli balongo ate mwazaala abalongo banaye nabaddeyo nenga akanzi gye mbalabeko nga muweze omwaka mulamba bukyanga mukola embaga ya helicopter embaga kale sebo embaga abantu gye bakyayogerako mpaka kati dala kale dia kale nyabo bana etusanyisa balabako kale sebo kale bambi ewakanga walabika bulungi Up your phone, I remember the day. It was December when I come and think wagala. Era one day they will remember. Nakusanga mukatete yo mo downtown gatulize ka train. Yekwe amponya zila pain. Never sexe o wagale bebe. Won't you pick up the phone? Checking database in history, me and you motivate. And not the last time I checked, me and you still better than the Alright then, mpandika erinya kuchipande mbamanyensi baby oli wange teruli chansi baby ngonchaye balitsamako nabalala balitsomanako baby batuyigireko ebyo mukwano batuyigireko baby batusomeko mu byafayo mukwano gwaffe gwabayo batusomeko mu byafayo bogere mu byafayo tebulibawo tebulifaawo basoma abo mu byafayo batusomeko mu byafayo
nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe n'ey'okwanjula n'embaga ebeera olwa Sunday saa zibeera 11 mpaka 1 ne tukutuusaako abagole baffe ab'enjawulo ate nga kati jjukira twatandika ekipya ekyokukyalira abagole baffe be twalagako emikolo gyabwe ku TV ekigendererwa kubalaga nti abantu baffe tebakoma ku mikolo gyokka wabula n'okufumba bakyafumba era gye bali n'olwekyo naye bw'onaabeera ng'owuliriza bulungi mu bigambo byabwe mujja kubaamu ate ebijja okuyamba naawe okubeezaawo amakaago ngero kugamba bannaffe aba Sharita School of Beauty be bankozeeko akaviiri era nga tusomesa abaana eby'enviiri tubafunira n'emirimu n'okubatikira tubatikira tulina dde ne boarding ate Sharita's by the world ojja ne tukutegekera omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu. Ladies and gentlemen, olunaku lwaleero nzize eno mukono Reza mu maka ga Ssaalongo ne Nnaalongo Bakabugo ababiri bano naliwo nnyo ku kwanjula kaabwe wali e Kayunga n'embeerawo nnyo ku mbaga ku kwanjula omusajja yawa mukyala we emoloka eyakabi ate oluvannyuma ne wayitawo akabanga katono n'amukuba n'embaga embaga yamugamba kikyoyagala Nnaalongo kiki kyoyagala Nnaalongo namugamba Ssaalongo njagala helicopter namugamba bwogambye kikolebwe nga bwogambye be bano abalongo baffe bazaala balongo naye nabo balinga abalongo nsanyusa okubalaba Ssaalongo ne Nnaalongo kale maama naffe tusasa okulaba nga munyumye bannange mulabika bulungi engoye ze mwambadde za bbeeyi nze ndaba sikini yaazo za bbeeyi ate bambi mulabika bulungi naawaka nawe walabika bulungi sebo katusooke naawe sibyotya nno sebo bulungi sebo kale bambi naye mugyebaleko kiri kitya mukama abadde akyatukumye kitambula bulungi amiina ate kasi otusanze mu mbeera eno kiraga nti kimu kitambula bulungi nalabye Nnaalongo nga postinga nga muwezezza omwaka mu bufumbo kituufu omwaka gwaweze era twebaza mukama olwekyo ate twebaza mukama naawe okuwa obulamu amiina kubanga olabika bulungi ekisookera ddala ate ekyotulwabiramu mu kwanjula naye nkusuubiza nti n'embaga egi ate era nayo n'ogikuba nembeerawo nebaza mukama nti twasobola okukwatagana okuva ebabega nojjangu tutembeta paka tutuuse wane muli bantu balungi nnyo ate abantu abakkakkamu embaga nga muleeta helicopter mwali temubiwulira eyo naye ffe abaali eno alalalala ekyali wali mukono yenna kono yayoguma kyali kika kyekyamazima naffe twebaza bwebaza mukama nti newankubadde ekireera mukama buli kimu nteekateeka ze n'okutuwa obusobozi okukola ekintu ekyo esenyabo Nnaalongo oba oli awo idea ya helicopter wagijjawa idea eyo twalina omwami wange okusooka okwanjula nti nali mugamba tulina okukolawo ekintu ekyenjawulo yes nemugamba either nabirabanga ku TV olwo abagole abajjanga mu kintu kiringa kibokisi ogwo omukolo nagukwata kati nemugamba naye ledda mwabaawo ensobi yonna tukireke tulinde okwanjula kituufu netugamba daddi tulina okukola ekintu twaganya okukola ekintu ekiri unique netugamba tulina okukolako ekintu ekyenjawulo abantu bakozesanga ennyonyi nga bakozesa buno obutono yes Ssaalongo nangamba tofaayo bindekele yagamba ekyo kireke nkitegeera oluyimba olwo peegi ey'okuna
Katonda era n'okufumbirigana kwabwe kubeerera ddala kwa nsobi eva mbabuuza kirabika n'owasa omukazi ono Juliet naziwa okuba mukazi wo okubeera nga Katonda bwe yalagira okufumbirigana obutukuvu n'omwagala n'omusanyusa n'omusangamu ekitiibwa n'omukuumanga nga mulwadde era nga mulamu sebo omwami Katonda tekyali mukazi mulala yenna ali kutengula Juliet ekiruwo yekka ennaku zonna zimumala nga muli balamu mwembi mukolanga bwenti naawe n'ofumbira omusajja oyo bisabika okuba musajja wo kubeere nga Katonda bwe yalagira okufumbirigana obutukuvu Juliet mwami w'ono n'omwagalanga n'omusanyusanga n'omusangamu ekitiibwa n'omukuumanga nga mulwadde era nga mulamu tekyali musajja mulala yenna ali kutengula wabula onobeera n'ejjera liwo yekka ennaku zonna zimumala nga muli balamu mwembi wanina amaddeyo n'omutima gumutabanja bire mu ngalange kati nange nalowooza yangamba Nnyonyi naye ne silowooza nti agenda kuleeta eri ennene tumala tuva ku kyaki tugenda gye twagisanga kati tugamba yessaawe teyaliwo erandinga tugenda kulinya nga ndaba helicopter nawulira nga kinyongeddeko nga naye ono omusajja wamugamba kaki mukaseera onjagaza ki bintu byokola era kati n'omugamba akayimba kalona mbiru naye hani lwaki oyagala banno okutuuka kwekyo bambi naye ne mugamba naye Ssaalongo ekyamazima okwanjula biri twabivaako nga ffe tusazeewo tetujja kugiramu ebyo ebintu naye ate okwanjula embaga ogisussizza nnyo ndolaba nga kituufu tutuula nga batutwala ng'etwetolooza jjinja wawawawa nga yonna walambulayo bwe wali mu bbanga wali otulengera tufaanana tutya bannange katulinga obuwuka nasooka nengamba omusajja sooka ompise wali ku mukolo ne basooka ne bakwetolooza otunulako wansi Nalongo watujooga nnyo bannaaye nkwasa gwe Juliet nazuwa okuba mukazi wange wempasizza okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu Juliet njakwagalanga njakukuumanga okutuusa okufa okufaawo okutwalaganya nga Katonda yayogera era tulayiridde nkusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange
nkuwa ebintu byange byonna eby'omunsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda ow'emirembe egitaggwaawo, omutonzera omukulu w'abantu bonna, agabe ekisa kyonna eky'omwoyo, Yesu olukolo lw'obulamu obutaggwaawo. Owe omukisa abaweereza abo bano Gerard Kabugo ne Juliet Naziwa, betuwa omukisa mu linnya lyo nga Isaaka ne Rebeka babeera awamu nga beesigwa. Ye batono abaana tubasalidde batuukirize era bakwatire eddala endagaano gye balagaanye, gye balayidde. Empeta eno eweereddwa n'ekkirizibwa nga ejulirwa era ke kabonero kaayo. Tubasabira ababeere wamu ennaku zonna ate nga baagalana n'okwagala n'obutuukirivu n'emirembe. Era bakwate empisa ze walagira kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Abooluganda, Katonda beyagatta awamu, omuntu yenna tabaawukanya. Mwawulidde namwe ti Katonda beyagatta awamu, omuntu yenna tabaawukanyanga. Katonda baagassa awamu, embeera yonna omuntu yenna ekika kyonna tekibaawukanya. Banga Gerard ne Juliet bakkiriza okufumbirigana mutukuvu era bategeezezza bwe batyo maaso ga Katonda n'ekibiina kino era bamaze okulayiragana bwe batyo era balazi bwe batyo n'okuwaana okutoola empeta n'okukwatagana mu mikono. Kale mu linnya lya Katonda omulamu kaakano mboogerako nti ono ye musajja n'omukazi awamu abafumbiriganye mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu abawa omukisa, Mukama abawonye, Mukama abakuumenga, Mukama abasaasire abatume n'ekisa kye era abajjuze bw'atyo n'omukisa gwe gwonna ogw'omwoyo n'ekisa. Basabira mubeerenga wamu bwe mutyo mu bulamu bwa kaakano ne ku nkomerero leke mufune obulamu obutaggwaawo. Okyalaba okwanjula n'embaga